Celeb webale kubanga ate okyaje kumiddeko omulungi yona yona gyosinzira ye omukulu Ray J wamu ne mukyala we basobodde okubanga ate baaniriza obanga bafuna ka bouncing baby girl mu kiro ekyakeseza olunaku olwalero katubajaganyizeeko nga tugamba nti congratulations gwatamanyi Ray J ye mwami yakuyimbira Nino Omusheshe wamu ne Spice Diana mu bufunze nkwanirizaako wano Phiphie Jairanyis ankangamba nti okola kyamaanyi nnyo nyini ddala okubanga ate weekumiddeko mukadde kano kenyini gwatanaba kubanga otweyungako mukwano kola ekintu kimu kyokka oberenga onyiga kapesa ka subscribe oberenga ate otwegattako butereevu ddala olunaku olwaleero nkuleeteddeko ba celebrities ab'enjawulo abavuddeyo ne babanga ate balaga nti gonna wodde byonna biriwo ebityo ffe Kyagulanyi president waffe abamu ne bavaayo okumwebaza abamu ne bavaayo ne bagamba nti ffe kino ekintu tukyakirimu struggle tenaggwa abatonotono bangi naye nkugiddeyoko abatonotono olunaku olwaleero ate mbere nga mbakutuusako ntandise ne Juliana Kanyomozi ono yavuddeyo ku Instagram bw'atyo n'amutegeeza nti you've come a long way Bobi Wine and yet you are still standing. You've inspired an entire generation. To say I am proud of you is an underestimate. I take my hat off for you. Big thank you to Babi Kyagulanyi for always being your rock. Continue to walk in your calling. Be safe. Bw'atyo bwe yategezeza ng'agamba nti Bobi Wine avudde wala nnyo era n'amutegeeza nti munange okutuusa kati n'okubanga okyayimiridde n'amugamba oyisikiriza abaana bangi ab'omugigi gwaffe munange era bw'atyo n'amutegeeza nti bwe ŋŋamba nti nkwenyumirizaamu nnyo mba nkutyobodde naye kankugireko enkofiira era bw'atyo n'ayongerako ng'agamba nti yeebaza Babi okubanga abaddewo ku lwa Bobi bw'atyo n'ayongera okumusabira nti babeere bulungi mu kkubo eryo lye balimu ye omukulu Jacob Omutuuze n'avaayo n'agamba nti God's power is better than people in power. We all know the truth and nothing can beat the truth. Soon or later you will become the president of Uganda. Kong's people's president. Ye bw'atyo n'agamba nti amaanyi ga Mukama Katonda gasinga amaanyi g'abantu abali mu buyinza. N'agamba ffenna tumanyi amazima ate amazima bulijjo gakola ki gawangula. N'amugamba nti mu bwangu ddala ojja kubanga ate ofuuka omukulembeze w'eggwanga. Bw'atyo n'amugamba nti congratulations president w'abantu. Ye omukulu Don Bahati yavuddeyo n'agamba nti congratulations bro on your successful win in the election. I am so happy for you. I know you are the perfect choice of this position and you will work for the people. God bless you. I am feeling proud of you. I know that you will make us proud with your good work. Congratulations on your amazing success. Facing challenges with strength, determination and confidence is what matters. You have done it all and I have accepted it. I voted for you Bobi Wine. Bw'atyo yavuddeyo n'amugamba nti munange amuyozaayoza era nga musanyufu ku lulwe n'amugamba nti ye perfect choice okitegeera ey'ekifo ekyo kyalimu kwegamba ye muntu omutuufu okubeera president w'eggwanga era n'amugamba nti akkiriza nti emirimu ajja kuba ng'agikolera ddala bulungi bw'atyo n'amwagaliza n'amusabira emikisa okuva eri Mukama Katonda n'amutegeeza nti amwenyumirizaamu oba okitegeera era n'amugamba nti ye akalulu yakamuwadde. ono Lydia Jasmine naye yavuddeyo n'agamba nti everything aside His Excellency Bobi Wine is a Ugandan who has rights like any other person in this country. Please let him be free. He deserves his freedom. It's not right to keep him under house arrest. It's unfair. Free Bobi Wine. Free all his colleagues. Ye bw'atyo bwe yagambye yabadde asaba government eberenga ate eta Bobi Wine kubanga ali ku house arrest fena kye tumanyi obulungi era ng'agamba nti ne banne bonna babate olw'ensonga nti bannayuganda ate balina eddembe okubanga beyagalira mu nsi yaabwe. Ye omukulu Frank Gashumba yavuddeyo n'agamba nti you showed courage, bravery, heroism and awakened Ugandans across all walks of life, including those in the remote backwaters. Congratulations Bobi Wine. Ng'akyamugamba nti alaze obuvumu n'alaga obumalirivu n'alaga obuzira n'agamba nti azuukusizza abannayuganda mu nsi yonna okitegeera n'abo ababadde bakuumirwa emabega eyo nga tebamanyi kituufu mazima gansi nga tebagategeera ag'ensi Uganda nga bwe gata okutambula agezezaako okubanga ate abazibula amaaso era naye namugamba nti amwagaliza obuwa kwegamba namcongratulating okubanga yakituseeko. Ate ye omukulu Aziza Zion yagambye nti congratulations my president Bobi Wine. Ono ye struggle agiriridde mu ddala era nga wogenda ku Facebook page ye yagifuula daya struggle
taliko ebyo. Yo mukulu DJ Shiru yavuddeyo n'agamba nti proud of you bro. Okitegeera nga mugamba nti nkwenyumirizaamu kablaza mu bufunze. Kablaza Robert okuva ekata nkwagala nnyo mukwano. Ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Kalungi Jamira yavuddeyo n'agamba nti finally we are back, missed you my lovelies. Kakala ka keki keeko oba tukongeremu yabadde akutte keki nga ya ready kati awo ali ku mulamwa oba wakitegedde dda. Webale nnyo baby girl mu bufunze struggle agirimu nnyo ate tannaba kubanga agivaamu n'eddakiika nneemu. Phiphie the Queen yavuddeyo n'agamba nti Kongs my president, I proudly voted for you and I don't regret cause I and other Ugandans know that we voted well. We spoke loudly and they couldn't take that fact. Our generation is so proud and our mission is still on. Bwatyo bwe yagambye nti munange ayozayoza omukulembeze we era n'amugamba nti kwegamba yamulonze n'okwagala kwonna era n'agamba nti ye takyejjusa ate n'agamba nti ye ne bannayuganda abalala bakimanyi bulungi nti balonze bulungi era eddoboozi lyayiseemu bulungi nnyo wadde nga tebasobola kukigumiikiriza abawanguddwa oba tebasobola kukkiriza mazima okitegeera tebasobola kugatwala naye n'amala n'amugamba nti munange ffe guno omulembe gwaffe tukwenyumirizaamu nnyo era n'amugamba nti mission ekyagendera ddala mu maaso tetunaba kubanga atuzikiza mu bufunze struggle ekyaliko ono y'omu ku bakyala abatannaba kubanga bazikiza ye mu struggle mwali kinajjukirwa nti baawe weeri mu bayero ye ali mu kamyufu naye ekyo tekibaawula kyekyo Bobi Wine kyeyayimba n'abagamba nti obululu tebutwawula ye omukulu kabako yavuddeyo n'agamba nti we won oba mukkiriza oba temukkiriza twawangula ddadda. Ye omukulu Bruno K yavuddeyo n'agamba nti as a king ordained by God you have your realm, you have been called to rule and not merely to follow. Seek for acquaintance with your spiritual circumference of influence because when you do you will rule in the world of men. Bwatyo bwe yamutegeeza n'agamba nti nga kabaka nga Mukama Katonda w'anassaako kabaka munango bwakabaka bwo obulina mu bufunze Mukama Katonda yamutaddeko dda okitegeera era bwatyo n'amugamba nti gwe walondebwa oba wayitibwa kubanga okola ojja kufuga so si kubanga ogoberera. Bwatyo n'amutegeeza nti abeere nga anoonya amagezi ko wamu n'obumanyirivu ku bimwetoolodde eby'omwoyo kitegeera kwegamba yeeteekemu nnyo eky'obwakatonda akikulembeze nnyo aleme kubanga ate yeeteeka nnyo ku bintu byensi ajja kubanga ate awangula n'amuga nti bw'anaakola ekyo okubanga enfuga ye agiteekamu nnyo ebyakatonda ajja kubanga ate awangula mu lugendo luno oba mu nsi eno ey'abantu ajja kubanga afuga. Young Mulo n'agamba nti the whole Uganda elected Kyagulanyi mwebale nnyo bassebo ne bannyabo Bobby the 10th president of Uganda. Nti ensi yonna eya Uganda yalonda Kyagulanyi n'ayongera n'abeebaza nti mwebale nnyo bataata ne bamaama okubanga mwalonda n'agamba nti Bobi Wine ye mukulembeze wa Uganda ow'ekkumi. Mu bufunze gwe bw'owulira bino ki ekikugira mu matugo nti bannayuganda bangi bali eyo tebannaba kubanga bakkiriza nti bino ebyalangiriddwa babitutte oba babikkiriza no bakyakalambidde bakyagaanye kati kagutonye kagwake bo bagamba Bobi Wine ye pulezidenti waabwe gwe bagala. Ye mukyala amanyiddwa nga Leila Kachapizo yavuddeyo n'abagamba nti mujoga nkiddamu mujoga in the voice of Lord Mayor to be Elias Lukwago. Bwati bwe yabagambye omukyalo oyo naye struggle agibaddemu nnyo era nga tukimanyi bulungi ate ye APAS naye yabategeezezza nti the struggle continues oba gutonye oba etonya oba gwaka tukyali ku mulamwa tugendera ddala mu maaso twagala change. The struggle continues. Ye mwana mulenzi King Saha bwatyo yabagambye nti welcome back, the struggle continues. Yabakulisizaayo mu nsiko gye babadde babuliddemuko akaseera ako ak'ennaku ziizo 3-2 n'abagamba nti naye tukyagendera ddala mu maaso ne struggle tebinaba kubanga ate biggwa. Munnayuganda gwampuliriza oli ku Phiphie J the news anchor ate ye omukyala Geoffrey omwami Geoffrey Lutaya wamu ne mukyala we Irene Lutaya bavuddeyo ne bagamba nti Dear Kakut and Ugandans at large, thank you for practicing your constitutional right to vote. Thank you for your support in all ways. The success wouldn't come so easily without you. For our president, His Excellency Kyagulanyi, you fought the battle and won. Nevertheless, we are also requesting for his release because we all have constitutional right to be free in our own country.
Ono Geoffrey Lutaya yawangudde eyo mu kakuuto era bwe batyo basazeewo ne bakola ki ne bakozesa caption yemu ye omukyala n'omwami nga bebaza abantu be kakuuto kubalonda era nga bagamba nti tebaba kuba bo munange luno olutalo tebandiruwangudde era bwe batyo ne basaba omukulu Bobi Wine ateebwe alina okubeera nga ali free mu nsi ye yo omukulu Sesabati yawandiise bingi naye nga ngenda kubanga mbikuyitiramu bye yagambye. Yagambye n'agamba nti I would take this moment to appreciate Bobi Wine / His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu from the bottom of my heart for showing us that the impossible is always possible if you believe in yourself and stand for the truth. Sincerely, you risked your career for us, you risked your life for us, you even risked your family for us. You changed our mindset. N'otubuusa mwana. Some point I even feel we don't deserve such a brave and determined man like you. Cause nze nkulabira mu ziri levels aba Mandela ne Martin Luther. Look at the young blood joining the parliament and the likes of Kazibwe Bashir, Segirinya, Hildeman, Senyonyi, etc. If it wasn't for you, tebandi tuseyeyo walai, but you inspired the youth and brought strong wave that will never fade. I know we have lost many comrades and others are still detained in prison for standing for the truth peacefully. Nayenga nkusaba taata tozikiza cause change is around the corner. Mukama ali wamu nawe era I pray he keeps guiding you every single second. I will always tell my kids and my grandkids nti kumulembe gwaffe twalina omusajja njasabiggu musajja omumalirivu Robert Kyagulanyi era bw'atyo n'amugamba you're my hero and I still believe one day you're gonna be my president. Bw'atyo bwe yagambye nti munange taba kuba ye abavubuka abato bandibadde nga tebafuna kwagala kuli kwenyigira mu politics kubanga ate batuuka mu parliament the likes of Senyonyi Basegirinya naye olwokubanga Bobi Wine mu butuufu baafuna okusikirizibwa ne baba nga ate babyenyigamu. Yagamba nti amwenyumirizaamu nnyo nga bw'okiwulira olw'ensonga nti yaleka family kwegamba yalekerera okuba nga asetolinga ku family ye omulimu gwo gw'obuyimbi naye nasalawo abeere nga ate abalwanirira era ng'amugamba nti ye alinyumiza abazzukulu be n'abaana be nti ku mulembe gwabwe kwaliko omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yali omuvumu okukamala gwabalira mu ttuluba ly'aba Martin Luther ba Nelson Mandela mu bufunze nti ye muzira we. Mbadde Phiphie nga bulijjo atakuumira mpeera abankuumire.